The Newsroom, where untold story is revealed. Ekiri ewatamale mirundi Junior nkugambye ekika gakaba gakomba bamugobye mu kika family genze maso okuberanga etuula ne mugoba mu kika ne bagamba nti tukuzaala kuse mama we yamanyi waje yakuzaala ku mbeera n'empisa ze weyisamu toli mwana waffe gwe toli mwana wa mulujja ngabo wagambye nti ovudde mu kika ky'enkima kakati tugenze maso n'okuberanga tukugoba tamale senga we wona mukwatide ejinja namugoba emisinde namukuba maziga gokka gegali side zeyo njagala okuberanga ate nkuwa video eno maso olabe butyabwe bibadde mwana watu sibirungi ate ku side ya muganda waffe Tamale Mirundi Junior. Ekikati nene tuli bangi. Era botategera ono gwegwagenda agenda kifirani ekyo kasiya mama muleke mama mama muleke jukira nti dwali lunaku lwakuna family ya Mirundi yavayo negenda maaso okuberanga ekiika eri embuga ne banirizibwa Kamala byonna wa Buganda Charles Peter Mayiga era nno bigambo bingi ebyagenda maaso n'okuberanga byogerwa family ngegamba nti twetonda olw'ensobi n'ebigambo Tamale Mirundi senior byagenda maaso n'okuberanga ayogera byonna ebyali bivoola Obuganda ffenna tukimanyi nti Tamale Mirundi okutuuka we yafiira yali takolagana na Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abamu ku bakungu ab'Emmengo oboolyawo olw'embeera gye bamuyisaamu n'ebyo bye baali bakola ye byalaba nti tebyali bituufu genda maaso nakuberanga bikolebwa mu Buganda kakati nno ono jjukira nti yakolako ku kitongole ekyo yakolako Emmengo mu kitongole ekimu ekya CBS era nga munnamawulire mukukunavu omugenzi Tamale Mirundi gwenjogerako ono bakola program ez'enjawulo okwali Kirizo Bagaana ne programs endala ne omubaka Namboze era abamu ku abantu ababadde nga tebakyakiriziganya na Tamale Mirundi naye nga ate tebeweebuula nga bakyewa ekitiibwa era nga baagalana naye ng'ebyobufuzi bye byabawula byokka nga byatakwataganamu abadde mubaka Betty Namboze kakati nno family bwe yavaayo negenda maaso n'okubeera nga yeetonda kino tekyasanyusa Junior yagamba okwetonda mbandidde mu taata wange Lukwe kubanga azze abyogera luno nti ye tasobola kwetonda Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kamu katambika Tamale Mirundi ngagamba nti once you apologize it means you're convicted oba otegeeza butereevu nti nno omusango waguza n'ogenda mu maaso n'okubeeranga weetonda yagamba nti taata kye yayimirirako kyekyo kakati musajja watu bamugambye nti kwata ebibyo tuviire mu kika noonya Jodda alese maama we ali mu maziga jjukira nti ono first born wa maama wa Junior era nkugambye maziga gokka agali mu maka g'ekyengera family ya Mirundi yeyawuddemu ebiwayi ebisukka mu bibiri era kankwe ku nsonga ezo nga bwe ziri wabula nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu video soko gimpere like etambulire ddala etuukane ku eyo omulala ali eyo yandyetaaza ogenda maaso n'okubeera nga agifuna gweyagala olanga naffe tukubireko okusimu zaffe wezeewo wansi ku screen tujja beera nga tutambuza ensonga malidaadi sana kakati kankweka video kaneeno osooka butya Tamale Mirundi bwe bagenze maaso n'okubeera nga bamugoba oba nga bamuyisaamu family si nnyangu. Sijja kusaba mama wali omwana omuzukulu mu bujjalu vayo yirira obusiro kantangaze Katonda vayo yirira nsaba usoko bondere ebiragiro taata obulya nga tosobola kuyimirira nga tukola ekiddago mukole ekiddago kubanga tana
Tato wenda asazeewo. Nyekita tanasalawo. Tata yasazeewo. Mulire Junior. Muleme kumuyisayirira. Sikugenda kwegayirira. Temuliddayo kwegayirira. Tuwulira. Sokadde. Senga. Kakati oli simwa. Enfula gy'abantu simanya yidde n'ekikeeki. Nedda sokadde. Teri bukuvuga kwegayirira. Teri deka kubikirira mu. Kakati mwana kwotaza tetaba wo. Mama wabana. Obato kimanya tegeera yatusose bwaliwulira nti ava mu kika oba mu nnyumba y'ono omulyango omugulu olidda neyetonda ekiba kigaanyi agende mutwala omwana wo ojjamu mu kika ekirala nze kyemba nsazeewo nkisalawo nekisaleko tikirinako era genda ekika kinene tuli bangi nabo bewesigula bonna nabaweereza era bw'otategeera ono gwe gwagenda okutegeera agenda kisirani ekyo kasiya mama muleke mama mama muleke eyawukana ku mugendo okakasa naye mu maaso gyolaga omwana oyo akukoze ki okujjako nga olina ekirala olina olujja olulala bwono muwamu naye bigenda kujja nga bijulira alwa bive ku oyo nga bijulira kika niye osanze obuzibu tetuguze n'ekika kinene okitegeera oyo mwana bamukwata hamu namukwata neyasiini birina ebifaananyi owulira nga byetonda kusaba zino sizirowooza lwaki akoze bwati ebigambo byayogedde okitegeera abadde mu ntebe yenanga atuddaaki fe baganda fe basenga bahaamu oli kino nze yabadde ne senga wa mwanyina wa haamu tatusombowa akasubi akamba kava ku nyumba tetonya omwana gwotaza tetaba okana ku mugendo kakasa ofaayo mwanyina tetoddayo okitegeera bwe tojja kususuka n'ogenda osule wali ngamukuba kuti agezeeko kisiranje oli muto omwana mwetowaza kitaawe namukwatako abambagama yeyogeza katamba tamana ebikolobero byakoze yabadde tayagala bulamu ali mu ttaka era mu kika abaana bakatekako ebikiro bannaga baani eyombweyo kasiya tokulira nze buli gwe kikwatako yenna nti ava mutuba gwalwago tokulira kulinnyawo oyo era kopi tujja ziweerezaako ne poliisi yes webale nnyo nabbikwata kize kibambagamu buli were gwabambiragamu alowooza nti ye amanyi okuvuma amanyi kubanga nze nalukwago ekituufu kiri nti bw'otunulira ebigambo bino eno n'engeri gye bagobyemu Tamale Junior muntu bw'afiirwa abamu ku abo abaana mu mirundi bye yali ayagala ennyo ye Tamale Junior ono era ebintu ebisinga ennyo byonna abikoze n'omwana ono tugamba nti bwe kuba kumutambuza n'abantu ab'enjawulo okumulaba balabye Tamale mirundi ng'atambula ne mutabani we ono Junior ebiseera ebisinga buli muntu bw'aviibwako omuntu gw'ayagala ennyo waliwo embeera ezimu z'atera okweyisaamu ebimu ku ndwadde omuntu z'afuna ng'aviiriddwako omuntu gw'ayagala alina state gy'agendamu gye tuyita depressive disorder. Depressive disorder kiva ku depression tuyinza kukiyita tutya bwe twogera nti ku depression this is a common mental disorder ng'omuntu ekituufu ava mu ntegeera ye nga kye kibireetera nga ajjudde ebirowoozo ebingi ennyo ennyo it involves depressed moods or loss of pressure or interest in activities for longer periods of time. Depression, it is different from regular mood changes and feelings
about anybody's life. Nti Tamale mirundi bwe yatuuka yalabanga ekintu oba omuntu gwe yali asinga okwagala n'okwetaaga mu bulamu bwe ye taata we yavaawo yafa. He has no any reason why he's living. Omuntu watuuka mu eyo embeera aba yagala kwata kuza. Kakati ate family eyandibadde emuzza nemukakanya nemugamba mutabani toyina kweyisa bwoti kakati tambula bwoti ene embeera gy'oyitamu tugiraba naye oyina kukola bwoti ate ye family emu evuddeyo nekola ki negenda maaso n'okubeera nga emugoba oba munfuna. Kakati depression yeno, it is a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest and can interfere with your daily what? With your daily living. Inti kino kijja yembeera gy'ogenda okubeeramu ekintu okiyitemu leero okiyitemu enkya okiyitemu luli eyo depression buli lw'obeera nayo ng'oli depressed buli kintu ky'olaba oba tolina na nsonga lwaki okiraba. Essaawa y'olwaleero Junior embeera gy'alimu talina kyatya kubeera nga aluzinga ne bweba family egamba nti Junior ffe twamugobye twamuvuddemu. Kakati akadde kalimu ali obsessed oba kye tuyinza okubeera nga ali waliwo modes gye tuyita obsessive compulsive disorder. Eno naye evera achiva mu obsession ejetya inti excessive thoughts ebirowoozo nga bisukkulumye ekyo kye tuyita excessive thoughts ebirowoozo ebisukkulumye bingi that leads to repetitive behaviors okuddiŋŋana obuyisayisa obubi oba okukola ekintu ng'okiddiŋŋana. Obsessive compulsive disorder is characterized by unreasonable thoughts. Kineno tukinyonnyololwa ebirowoozo ebingi ebitannyonnyolekeka. And fear n'okutyoka okw'amaanyi that lead to compulsive behavior. Kino ekintu Tamale kyayitamu togenda mutwala mu ddwaliro akiwone wabula kyetaaga comfort na kubeera nga bamuwa kukadde asobole okutereera. Kansooke nkwe video ya Tamale mirundi Junior emukweze zaaviiriddeko entabwe okubeera nga bamugoba mu kika. Totubulira Gasiya netonde kitangadde ogenze mu mbogo ngeze mu bembogo enkima kangiveemu olugezigezi lugwe mu baana bujuzi enkima erine olugezigezi mukulu w'omutuba yaleeta eddagala lyajjanjaba kitange yafojjombolera byakwetonda olimu amagezi gwe sikuba ennyondo n'enkutta gwe tumanyira manyi njagiriza okukwata mayiga mu ngalo nze nzize Tamale mutabani wa mirundi netta mayiga ne waba yayina eddagala erimponya mu nsi enfa yefudde Katikkiro if I ever nemuddame lyange nakitaddemu bw'aba Katikkiro yayina eddagala erimponyanga temuntwalangayo kitange yafaamu kyayenye bamuwala nannyo abaana teyakiŋŋambako neddoome lye bwendisoma tekiriimu bagenzeeyo ku lwaki lugezigezi lwabo njagala nnyo nga neetonda njagala nnyo mayiga ye Buganda yeffe Buganda yensi ye Katikkiro asoose Katikkiro yawumula teyajja mukuziika wekitiibwa Jebbi Walusimbi teyajja Jebbi Walusimbi teyajja mulumba ekyengera esi wa Buganda eyampa amafuta emmotoka 10 ezigenda okuziika is not a close relative of the Buganda tebwanyigira bwatunyigirawa abajja okutuziikirako si Baganda kiki kyoyita Buganda kintabuli mulimu abanyolo mulimu abasogwa mulimu abati ye Central Region munetonde uyu mayiga bamwetondedde nga muntu kitange yali tamwagala era taŋŋambanga mirundi takiŋŋambangako bwe nnyendanga emmengo munkuba ne munzita mbandiddemu kitange oluku berungi byabaziza bukanje naye bandabe nga ntutte engalabi yange mwetusanyiwe mukiyiwe twakola ki
Nidda tuwakola ki? Kwaki taffe yali mugezi. Twasobya mayiga kwaki taffe yali mugezi. Yali ayogera ku bofu. Wali netondera abantu. Ebigambo bya mirundi bw'obiwulira ekituufu osobola okubeera nga obitegeera ate oba oli awo n'omusabira ono omwana muto tamale. Naye ekituufu kiri nti buli muntu bw'aba aviiriddwako omuntu we waliwo embeera gy'akola ki gy'abeeramu nga tuggyeko kiri ekyokugamba nti omwana bamukuza arrogantly nti ne taata abaddewo naye ng'ayogera ng'ate taata amudifeninga. Era bwe twali muziika tamale emirundi nagwe nagamba ne ngamba nti Junior obuzibu bwagenda osinga okusinkana kwe kufunayo omuntu amudifendinga, kwe kufunayo omuntu amubeererawo nga taata we. Kasuku n'avaayo n'agamba nti abantu bagambye tamale nti taata we kaafudde agenda bonaabona nnyo. Tajja bonaabona, tejajja musiba naye tugenda kubeera naye. Fine, Kasuku kituufu walikulekera Junior. Naye ekituufu kiri nti essaawa eno Junior si ye muntu gwe baataaga okubeera nti basupportinga financially. Nedda, wabula yeetaaga bubeezi na muntu amucomfortinga, omuntu amubeererawo. Kaakati ate obuzibu nti ogenda buulirira omuntu who thinks he knows more. Kaakati awo waliwo challenge ey'okubiri ku bulamu bwa Tamale Mirundi Junior. Essaawa y'olwaleero si buli muntu nti asiba. Kati famire bw'eba ekuvuddemu oba otandise okufuuka ekivume eri ensi nga n'abalala bagenda kulaba bakuyiseemu amaaso, buli omu agenda kuvuma. Everyone is going to sit down and discuss about you. Everybody is going to talk about you. So ku lw'ebyo byonna sometimes abamu bwe tufiirwako abaagalwa abaffe tukkakana. For me, I took even almost a month nga sina nabe njogera nabo nti mikwano gyange, but I could just go ndabeko ku mupiira nkole ku bintu bwe bityo. Since a day that I lost my dad, you know, and I spent like a month, like even it wasn't even a month, it was like 2 months. Nga tosobola na kuntegeera nti zani. So why I had lost a person gwe nali njagala mu bulamu bwange, one of my friends mu bulamu omuzadde kikyategeeza. Enda mu bulamu buli lwogenda ng'okula waliwo byosinkana. Kati essaawa y'olwaleero Tamale Junior atuuse mu mbeera egamba nti kati sikyalina famire, taata yali famire yange. You have to stand as a man. Kyolina okuddako kubeera mu basajja banno abo abakuli ku lusegere so si abakuwabya. So mikwano gya Junior mubeererewo oba oli awo obulamu bujja genda mu maaso n'okubeera nga butambula. Bwe bityo bwe biba mu nsi bibaamu, naye tubikwasa bukwasa Mutonzi. Naye okuwonya Junior depression, namba emu mulina okumubeererawo. Namba 2 mulina okufuna ebimubuzaabuza. Namba 3 mulina okubeera nga at least temumukkiriza kubeera yekka, kulowooza nnyo. Lwaki? Nti omuntu nkasitagenda mu state y'okubeera obsessive oba obsessed, atuuka nti kinene ekintu kiri chronic. It can last for years, over being a lifelong time, over a lifetime. Kisobola okubeera ekyobulamu bwe bwonna. Okitegeera kino sometimes kiba kyetaagisaayo kone medical diagnosis ne bamukebera balabeko ku bulamu bwe butya bwayimiridde ali atya. Ne treatment esobola okuyambako, but this condition can't be cured. Embeera tesobola kuwonyezebwa. Okuggyako kyemmanyaanyi g'emitima n'agiwonya ali omu yekka, ye Katonda. Lwaki sibasiibulira wano? Nze Denny Beyond the Newsroom gwe mukutu, mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi. Tusinkane ate mu stories nga bwe zigoberera. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.